Mirembe bwagamba oli nti mpa divorce twawukane gwagenda kubawo ekizibu kinene agenda mugamba twawule emaali. Yes. Mirembe asigale nga talina muntu gwe yesigamyeko abadde amuwambatira ne bw'aba yagaggawala tannaba kulaba nsambya era mwami Mirembe omukyala Mirembe tagenda kusigala kyekimu nga bw'abadde n'ensambya. Waliwo omusiguze ali mu kutawanya Mirembe. Waliwo omusiguze ali mu kutawanya Mirembe. Obwambega bwange ne experience ya myaka 69 gye nnina waliwo omuntu atawanya Mirembe naye amulimba. Mukyala Mirembe towulya bigambo by'abogezi naye wa mwami Nsambya ekyama kyammwe mwakita muli babiri nga mutandika omugambe tudde we twakoma naye kondisoni zange ze zino. Mirembe ekigambo kyagamba Nsambya nti wazaala ebbali tekyetaaga na kwogerwa. Mirembe ajja kuswala ekyo. Mirembe tekimunobya tayagala musajja kuba Mirembe ne gyalaga ajja kusanga Mirembe ne gyalaga ajja kusangayo omusajja gwagenze okufumbirwa ng'ayina abakyala basatu nga ye waakuna. Tugenda gigulawo nina okuba ku saazi ow'eggomba memba Parliament wa East teboogerwako bw'asitukanaga ngenda kubanduka gwe tolina mikono. Mwami Museveni mu poliisi ya wangulu. Sijja kulya musayi gwa bannayuganda. Ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikujjirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzijirayo. Atono byabako yategese kano. Yagenze muri kodi yensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mbututiitira mu omuntu wona ayogera amazima bajja kutta baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Ndi wano ne muzeeyi wange mukwaya gwe ndi nayo olunaku olwaleero mukwaya black and white tusinga okumumanyako so gwe ndi nayo olunaku olwaleero tukwebaza ku lw'okutulaba. Nze Geoffrey Mayanja soko nzikirize akubuuzeeko tutandikira awo. Nsanyusa okulaba muzeeyi. Nange ssebo Mr. Mayanja nkwebaza nnyo kunkyazaako wano. Ekirala ndeebaza abantu abatuwuliriza abatulaba batwala obudde bwabwe otulaba kuba pulogulaamu eno emboozi muyuggi ekutta akati eggwanga lyonna n'amawanga agatuliraanye. John ne yankubidde essimu ng'ali Dubai ng'ayogera ku emboozi muyuggi. N'olwekyo Mayanja mukisa munene. Ekirala nsaasira nnyo abo abayise mu bizibu ewiiki ewedde nene etandise. Tusaasira nnyo ne baganda baffe ab'e Masaka okufiirwa omugagga Bosco. Ate era tusanyukirako n'abo abafunye ebirungi. Gwayisiddwa obubi tokoowa weeyongere mu maaso ebirungi gye biri. Weebale nnyo ssebo okunkyaza wano. Yes. Mu bantu abatulaba mulimu ne bannaffe mikwano gyaffe abali e Bunaayira. Ninayo waliwo madamu Emily. Madamu Emily ali Bungereza. Ninawo waliwo omukyala abamuta Feibe Sebinene ali Bungereza. Feibe Sebinene tumutumidde nnyo. Tumutumidde nnyo ali Bungereza. N'abalala mikwano gyaffe tubeebaza ku lw'okutugoberera. Kakati lwe tujjidde wano olunaku olwaleero abaana bano gw'obazaala obazaala mu myaka bali babiri. Waliwo omu ye Mirembe Beddings. Mirembe Beddings oyo alina omwami we bamuyita Nsambya. Nsambya gasigala manya bagepaatiika naye nga omulenzi Ivan naye nga yeeyita Nsambya Furniture. Nsambya Furniture Workshop. Tujja kwesaga amanya kubanga abantu abasinga obungi ge bamanyi. Abavubuka bano ababiri obuvubuka obulenzi n'obw'obuwala beefuna ne bafumbiriganwa nga bonna balina bizinensi zaabwe. Naye ne basalawo okugatta n'okukolera awamu ng'abaagalana n'oluvannyuma lw'okwagalana. Era mu lugendo lwabwe bagenda ne mu bufumbo obutukuvu era embaga yaliwo emikolo ne bagikola bulungi nnyo. Kaakati mu ebyo byonna mu lugendo lwabwe lwe bazze batambula bingi ebibaddewo era babadde mu ssanyu ng'abo oliawo nga beegombesa abavubuka abatandika okukola n'abatandika okuyingira obufumbo olw'embeera zaabwe zabadde bayitamu okutuusa lwe bize nga bivaayo basooka kujja mpolampola awo. Nsambya ne Mirembe Beddings bayawukanye abo ne balowooza nti nno oba oliawo bya lugambo okutuusa lwe byatandise okuvaayo nga biraga ng'ebiri siriyasi n'okutuusa olunaku olwaleero. Era bingi ebigenda mu maaso obutambi bufulumye abantu ab'enjawulo bayingidde mu lutalo luno abamu nga bali abantu ne bafuna sayidi
abamu nga bali ku side ya Mirembe, abamu nga bali ku side ya Nsambya. Bingi ebyogeddwa. Mirembe bingi byawandise n'okutuma abantu okubako byeboogera ku lulwe. Era n'omu ku abo bakola nabo ku mukutu gwe ogwa YouTube yavuddeyo n'abaga n'awandike n'asoma ekiwandiiko ng'agamba nti kyawandikiddwa Mirembe obubaka nti baayawukanye tebakyakolagana basigadde kukolagana mu bizinensi zokka n'ebirala bingi ebyogeddwa. Mbadde nsaba tutunulire ensonga eno eyabavuka bano okusinziira nga bw'owulidde bwe bitambudde era ne bw'obirengera. Buzibu ki obuyinza okuba mu nsonga eno? Wangamba obufumbo bumazeemu kati myaka togenda mu 3 kati? Myaka 4 mugumu. Mwami Mayanja bwe tuba twogera ku nsonga ya y'omukyala Mirembe ne mwami Nsambya, abakyala balina bye balina okusooka okumanya. Mwami Mayanja omukyala bw'amala okufumbirwa byabadde akola byonna bivaawo. Okujjukiza mwaka tono ezimu ku nsonga eziyinza okuba nti zabawukanyiza imbu kwe kuba nti no mwami akuba omukyala Nsambya Furniture Workshop akuba Mirembe Beddings. Nsambya akuba omukyala. Ekyokubiri waliwo olugambo olutambula imbu, omwami yazaalako ebbali imbu, kati bemu ku ebyo bikyankalanya omukyala ogamba nti obufumbo abusuulewo. Mwami Mayanja kasita omuntu ayingira ekiyungu bwe bufumbo byonna byabadde akola biggwaawo n'abeera ku limonti emu ya bufumbo. Omwami bw'oyingira obufumbo buli kyobadde okola kyonna Mwami Mayanja kiggwaawo. Oba obadde oyenda ebyo olina bikomya. Bw'oba obadde nga odda saa 6 ogw'ekiro, saa 8, saa 10, saa 12 byonna biba biweddewo ku sayidi y'omukyala. Ku sayidi y'omwami era nakyo bwe kityo. Obufumbo si kintu kyakuzannya, obufumbo kubonaabona. Bwe tuba tukyali fekka nga tewali atufuga, mukyala we alina okufuga, alina okubuuza gy'ova, mukyala we alina okumanya oli ludda wa. Obwo bwe buvunaanyizibwa bw'omukyala. Kati Mwami Mayanja ekikwantagana n'ogamba nti nnyingidde obufumbo, okwegendereza kungi nnyo okuli mu bufumbo nga bwe ngenda obimenya. Omukyala Mirembe gwe ngenda okusooka okwogerako, omukyala ge maka. Ebintu bingi nnyo ebinyiga abakyala ne tusirika. Omukyala Mirembe tateekeddwa kuleeta nsonga zino mu mawulire. Yayina kunoba bunobi n'agenda. Mwami Nsambya n'akola omulimu gwe ogw'okunona Mirembe. Nga tebazze mu mawulire? Tebazze mu mawulire. Ebintu byonna obufumbo bwonna bwe buva mu kisenge ne bujja mu ddiiro buba busajjuka. Kasita bujja ku bbalaza buba butandika okusajjuka. Amata amakwafu baba bayiyeemu amazzi. Ekirala bwe busukka geeti okubuwumbawumba obuzzeewo si kyangu. Mukyala Mirembe njagala kwogera nga ayina byamubuulirira. Obufumbo kye kintu ekizibu ennyo ne baprofesa abamu bw'abalema, n'abalamuzi bw'abalema, n'abayivu bw'abalema, waliyo n'abakulembeze b'amawanga ng'obufumbo bw'abalema. Mukyala Mirembe ave mu mawulire. Teri kitasoboka mukyala Mirembe ayinza okuddamu n'abeera ne mwami Nsambya era ne bazaala n'abaana. Tewali kitasoboka. Mwami Mayanja twawukanye n'abakyala emyaka 8 n'olaba nga bonna be wagenda okunaayiza tebalina makulu, n'okomayo ewakaawo n'ofukamira n'ogamba mukyala wange nasobya kino na kino na kino na kino, nsaba kunsonyiwa. Abantu bangi ekyo bakikoze. Waliwo omuntu omu yagamba nti nayawukana ne mukazi wange emyaka 28 naye nga bwe njagala empeta ye yali amanyi ebizibu byange, bamuleete tugattibwe addeyo naye empeta kangiwe ye, naye nga wasiza ku bantu 6 era nga bonna bamulemye abaana. Yes. Mukyala Mirembe njagala kutegeeza nti ne gw'osuubira okufuna ayinza okuba omubi ennyo okusinga Nsambya. Kamuddine mwako. Mukyala Mirembe
Nsambya yakoze emisango mingi okutuuka okwawukana emisango gye tutamanyi ne gw'osuubira okufuna ayinza okutuuka ekiseera nga mubi nnyo okusinga mwami Nsambya. Okufuna omusajja omutuufu si kyangu. Mukyala Mirembe ne tukuwa obuwumbi 2 obwa ssente za Uganda onoonye omusajja omutuufu asobola okukubula. Wabula omusajja omutuufu Mukama Katonda yamuleeta mu maaso go n'akuyamba ne mukwatagana. Omusajja okwenda tekinobesa mukazi bw'aba akwagala. Mukyala Mirembe ky'oba tosobola kiwulira. Wafumbirwa mwami Nsambya ng'oyagala mpeta, oyagala mikolo, oyagala kulaba, oleme kuwangaala bagambe nti oliko ekisira ne tofumbirwa, ate oli mugagga, oyina ssente, oyina buli kimu. Kigenda kulowoozesa abantu nti wali oyagala kitiibwa ekyo. Bw'omala okifuna okyawa Ensambya. Bwe kiri mwami Mayanja. Mwami Mayanja tuyinamu obuzibu nti abakyala bwe babeera bayina ssente n'abavubuka abalenzi bwe baba bayina ssente balowooza nti obufumbo bwangu. Obufumbo tebubangako bwangu. Obufumbo kubonaabona, muvumaŋŋana, ne mulwana, ne mwekuba, ne mwezzaawo mwekka. Alinako statement gye yakola ku mukutu okwo ng'ayogera n'agamba nti Nsambya bwe baatukanga okwebaka nga amanyi okumuzuukusa n'amugamba nti zuukuka mukyalo mpe ku mazzi. Naye ng'agamba nti nga kimuluma nnyo kugenda amuzuukusa mu tulo agenda amuwa amazzi n'agaleeta nga tayagala. Kati okutuusa lwe yagamba nti naye lwaki sigula firiigi tugiteeke mu kisenge. Yali ali awo firiigi ne bagimutondera era firiigi n'agiteeka mu kisenge ng'amazzi agateekamu. Omukulu ayimukenga agewe mu fridge ngale mu kisenge. Kina yeda ne fridge ne bagiteka mu kisenge. Era ngo omukulu amuzuukusa amugamba zuukuka ompe ku mazzi nyweko. N'atuka ekiseera nga amazzi agategeka agamuteerawo okumpi. N'atuka n'amugamba nti ate kati gano tegannyogoga zuuka mpago mu fridge. Bwe tuba tufumbiza abaana baffe ebigambo byonna mbiwulidde. Mpa amazzi ate kaakati nenga muliraanya. Bwe tuba abaana bawala baba bafumbira naddala wano mu Buganda ng'omwana muganda bye basinga omugamba ebimu sijja byogerako naye bamugamba ekisooka oli mubiri gwa musajja oyo oli maali ya musajja oyo n'olugoye lw'oyambadde musajja oyo ne waba gwe walugula musajja oyo oli mmere ya bbaawo oli kyakulya ekirungi ekya bbaawo oli kimuli kya bbaawo. Kabe kasinga wano mu Buganda omukyala bw'aba yeegulidde emmoroka era ebeera yabba. Edda ennyo Mirembe gy'ayita omukyala ne bwe yeeguliranga ekibanja yasookangako linnya lya bbaawe. Ennyumba nga ya mukyala emmoroka ya mukyala yagyegulidde era eba ya bbaawe. Era ebeera ya bbaawe. Example, omukyala tiyalyanga nkoko naye bwe baatuka ekiseera ne babajja ku muguwa nti kaakati mutandika okulya enkoko. Jjajja naabe baba basaze enkoko. Era okugirya yalindanga nze. Twamala basumulula nti mukyala lwaki oninda? Anti munnaaye kyekyo senga kye yaŋŋamba nti amulye temunninda. Era omusajja bamuterekerangamu enkoko yonna omusajja alyamu ekintu kimu ekyekitiibwa nkoko nkulu. Mu nkoko yonna. Na guno gwako omukyala talya nkoko nkulu. Wabula olw'omukwano omungi asobola ogirya. Mukyala wange bw'akwata enseenene ayina ozikongola n'azifumba n'azitegeka paka wendigira ne bwe wayita emyezi 6. Alina okuba nga yazitereka. Alina okuba nga yazitereka talyako. Ye mukyala Omuganda. Mwami Mayanja, njagala abantu bagendeko Emmengo mu kkooti ya Kisekwa. Kyensuubira waliyo ebitabo eby'ennono. Obufumbo nnono. Mukyala wange jjajja Naabi ne bw'akwata enseenene talyako n'emu nga sinnadda. Okwo kujooga basajja nti nantuma amazzi. Ate bw'alirwala tajja gamutuma emirundi nga 2. Tali munaaza omubiri. Nze bwe mba ne mukyala wange mutuma buli kye njagala. Obwo bwe bufumbo. Njogera mu nnono. Nsambya bw'abanga musajja Muganda n'omuwala mukyala Muganda, omuwala ebyo yeetaddemu nkola ya kiyaayeyaye. Omuwala oyo
buli kintu kyonna kyali naye yenna n'omubiri gwonna bagenda ne bafuna empeta bye balayira bye bino mu bubi ne mu bulungi mu ssanyu ne maziga omwami taabengana kike nga si bbaawe ensambya oyo omukyala n'emmotoka zonna zayina za muganda wange ensambya oyo omukyala ne sente zayina mu nkola entuufu ey'obufumbo nga tugenze mu nnono byonna bya mutabani wange ensambya kabibeere nga omukyala yabikola no saagala kuwemula n'ekyama ky'abakyala eky'ebbeeyi nakyo kya mwami nsambya n'ekitiibwa ky'abakyala ekikwekebwa ennyo nakyo kya mwami nsambya nsambya omulimu gwe guli gumu ayina okutwala mukyala we ng'ayina buli kimu era mwami nsambya ayina okumanya nti mukyala wange asuze bw'ati agenda kusiiba bw'ati agenda kulya bw'ati gye mirimu gya nsambya omukyala wo mwami Mayanja ewaka tateekeddwa nakweganya kantu konna singa mwami Mayanja otuma mukyala we emirundi 20 n'akwekkaanya n'agamba aba teyekkaanyiza ggwe aba yekkaanyiza nnono n'abeewaabwe gye yava ebigambo bye tugamba abaana abawala nga bagenda kufumbirwa bingi nnyo ffe abasajja tulina bye tutayogera naye basengaabe bajjajjaabe balina ebigambo ebyogerwa kakati ono mukyala nsambya tebabimugamba singa babimugamba singa teyeeganya kubanga mukyala nsambya ne bwasitama ku baketi nga waliwo ebiganye mulwadde nnyo takyasobola kwogera mulimo gwa nsambya okuyiwayo baketi mulimo gwa nsambya okwoza kanika mulimo gwa nsambya n'okumusenya amannyo mulimo gwa nsambya n'okumunaaza buli wantu wonna awatali kwenyinyala kabe kasinge singa mukyala nsambya alemererwa okuva ku buliri n'atanaka ku buliri mulimo gwa nsambya naddala mukyala nsambya nga mulwadde kozi bamuyitaani mirembe beddings singa mirembe beddings alemererwa nga mulwadde nnyo nsambya tateekeddwa nagenda kukola omukyala bw'atanaka ku buliri ekyo kyaffe tukimaliraawo omwami naye bw'atanaka ku buliri ekyo kya mirembe furniture mirembe beddings kikomaawo kabe kasinge kanjogereyo ekitasaanye singa mirembe beds ayitira ku buliri naye nga mulwadde mulimo gwa nsambya awatali kwenyinyala okumubudaabuda kyekiri kye twalagaana ne mukyala wange mirembe kyekiri kye twalagaana Mayanja ne mukyala we mwami Kayemba ne mukyala we mwami Tofi ne mukyala we mwabiragaana mu ekereziya kabe kasinge ne bwetabeera ekereziya nga twesinkana bwesinkanyi obwo bwe bufumbo abantu okubeera nga bayomba nnyo mu bufumbo kyekirungi kyeyongera bayamba kula kubaako bye balabye nze mwami Mayanja mukyala wange jjajja Naabi tewaliiwo kye mutyako n'ekimu ne bwalemererwa ne wabaawo ensobi ku buliri oba mu kisenge itize ize tulina bye twalagaana mu ekereziya oba mu masigidi oba mu kanisa era ebitwala abantu mu kanisa z'endagaano mirembe yagenda mu kanisa nga waliwo endagaano bagenda kukola ekikyamu baavuwale mirembe bw'agamba oli nti mpa divorce twawukane gwagenda kubawo ekizibu kinene agenda mugamba twawule emaali mirembe asigale nga talina muntu gwe yeesigamyeko abadde amuwambaatira ne bw'aba yagaggawala tannaba kulaba nsambya era mwami mirembe omukyala mirembe tagenda kusigala kyekimu nga bw'abadde n'ensambya waliwo omusiguze ali mu kutawaanya mirembe obwambega bwange n'experience ya myaka 69 gye nnina
waliwo omuntu atawaanya mirembe naye amulimba. Teri muntu ali kujja mu maka ga bbaawo n'akuwa kitiibwa ajja gamba nze nga nakubba ewa mwami gundi, nze nga nakubba ewa Fred, nange bajja kunzibako. Wabeerawo okutya wakati awo. Ate omukyala ku nsi akozesa feesi ye okuva ku myaka 18 mpaka ku myaka 4. Feesi ye ebeekola bulungi nnyo. Feesi ye ebeekola bulungi. Buli omu agirengera. Osukka emyaka 4 ffe abaasomako mu St. Henry's College tugamba nti scrap. Feria. Mukyala mirembe towulya bigambo bya boogezi naye wa mwami Nsambya ekyama kyammwe mwakitta muli babiri nga mutandika omugambe tudde we twakoma naye kondisoni zange ze zino todda kiro. Yes. Saawa 2 z'oyingira mwami Nsambya ekyemisana tukirya babiri. Mwami Nsambya ogenda okuziika tulina kuba babiri. Komawo mu kifuba kyange bugumye sigiri. Mwami Mayanja oyo mirembe ne bamugamba anoonya omusajja alinga Nsambya ajja mufuna naye tajja kuba nga Nsambya. Kati mirembe okuzimba omuvubuka nga Nsambya n'ebbanga lye bamaze omukyala yenna okuzimba omusajja amubukale mu kifuba kitwala emyaka 7 nga takwenyinyala. Omukyala akwagala talina kyakutya. Ati yagamba nti amuzimbye era babadde bonna naye omwami alina ensobi ze yakola zetwogeddeko kumukuba gati yazaala ebbali ebyogerwa ebigambibwa mbu n'ekirala mbu n'okunywamu anywamu. Bwe mubeera mu bufumbo n'olabanga bbaawo ng'azadde ebbali weetereeze wabaawo ebibula ku siyaane. Abaleero bonna salaamu aleekum kwekyo ekigambo. Bw'olabanga bbaawo azadde ebbali waliwo ebiba bibulamu mu kisenge. Weetereeze. Mbadde naawe omwaka gumu tofuna lubuto, emyaka 2 tofuna lubuto. Mwami Mayanja leka naawe obwongo bwange bukola. Ati tuli mukola ssente kuba kati bakola omukyala abeera ku nnyonyi agenze kusuubula eno bamuyite eno bamuyite eri alina okukola. Sente zali mu mwana muba mukolera bwerere mwagala zirekerani oyagala zirekera mikwano gyo. Ekyo ekigambo tekiwusaana na kwogerwa. Omusajja ogenda ebbali okuzaala abaalanga busajja bwe. Omusajja atazadde bali mwana mu luzungu tumuyita fake, scrap, damage. Yes. Omusajja atazadde bali mwana. Omusajja atazadde bali mwana obira fake. Damage, scrap. Obuli kitawo ne nnyoko nti ndi mulamu ndi kalaso. Omusajja okuzaala ndi kalaso kokoliro. Omusajja yenna nga tazadde bali mwana. Mu luzungu tukuyita affected. Nze nasomako ebudde senior 1 ne senior 2. Amasomero gonna genzize empitamu ebyo babisomesaako kakatono. Nti ne peesa nti oyagala kubanga epeesa erikolera mu kituli kimu. Naye otuwabizza. Mwami Mayanja teri kibi mu bulamu bw'abantu lwakuba abakazi batusumbua naye teri kibi nga kuba na musajja omu. Yes. Na mukyalo omu. Nsobeza Mwami Mayanja Mr. Mayanja emirundi gye nkuyise gibadde 2. Omusajja ayina omukazi omu afaanaganako epeesa eribeera mu kituli kimu buli kiseera. Si kyekirungi ekyo? Ekyo kikyamu kubanga kirungi. I want to talk to you. Sigwawola kitange sente okumpeerera. Sigwawola kitange sente okumpeerera. Bino tiwali agenda kubikuyigiriza nze ngendo bikuyigiriza nzekka. Teri kibi nga kuzaala ku mukazi omu. Abaana bonna babeera feria nga naawe obeera feria. Omwana bw'agaana okutunda ennyumba yongeera ogaana ogitunda. Naye omwana abaana boona omukazi nabiryo bwe bakugaana ng'oyita abaana ba Saala ng'oyita abaana ba Nakityo ng'obagamba munteereko omukono. Singa Kajumbi Enateete yali yazaala ku mukazi omu yandisobodde okutunda ennyumba afune omuwala omuto.
omugenzi Kajumbi eno gye bayita Kajumbi zone abaana bamugana Oli bata Kajumbi zone goba bulamu abaana bamugana okutunda n'agamba bannaye nazaala mmwe mwekka abalala ne bayingirawo ne bamugamba taata n'omukono tuteekako n'atunda kati onoobulira otya kitaawo nennyoko nti ndi kalaso omuntu alina omukazi omu amaanyi g'ekisajja aba asaka masake it is a scrap tekyetaaga nakyogerako omuntu alina omukazi omu amaanyi g'ekisajja aba asika masike beera n'abakyala bo nga bana 5 6 naye ngaosinga okwagala mwayi mayanja beera n'abakyala bo bana 5 naye ng'oyinako omu g'osinga okwagala abataano abo obakugira otya obakwasaganya otya oba olaga kitaawo n'ennyoko nti ndi kalaso mwalya bulungi gonja omusajja alya ennyo gonja bw'azaala omwana omulenzi abeera kalaso n'enkoko empanga n'ekusinga ng'eyina enkoko nnyingi enseera leka naawe ekyo yeetaayiza muli mirembe ekigambo kyagamba nsambya nti wazaala ebbali tekyetaaga na kwogerwa mirembe ajja kuswala mu Uganda ndaga ku buli basajja 10 mayanja ku buli basajja 10 mu Uganda mwami mayanja ku buli basajja 10 mu Uganda ekinaana tewali yazaala ku mukazi omu 8 tewali yazaala ku mukazi omu 8 ku buli 10 balina abakazi 2 3 4 n'ayina omukazi omu era yazaalako ebbali gw'omanyi omukaso gw'okuzaalako ebbali omanyi omukaso gw'okuzaalako ebbali omanyi omukaso gw'okuzaala abaana abangi nze omwana wange nempulya nti ayina mukazi omu sinza namuwa busika wadde saagala kunsikira singa mbadde njagala okunsikira omwana wange nempulira nti ayina omukazi omu tiyandisikidde n'ensonga nziyina nzikuwe kakati mukyala wo bw'agenda mu nsonga zaabwe Katonda ze yabatondera obeera otya ekyo kimu ngumbawo paka lwamaliriza kubanga wiiki ng'emu abamaliriza nga wiiki emu olinda ki kitaawo n'ennyoko bajja kuvuma nti oli ku kiggo kubanga omusajja yenna bw'aba tagenda mu mbeera ezo ez'ekisenga bw'aba tazikozesa nnyo tabeera macuwa mu bwongo tabeera shaapu omukyala yasuze n'omusajja nga banyumya emboozi zaabwe omukyala akeera ayina amaanyi mangi ayinza n'okutema ebikata bya lumonde 10 babanga yasuzenga ensonga zikwasaganyizza omulabira nti bw'olabanga omukyala akozesa amaanyi mangi manya nti bbaawe ali kalaso kokoliroko kiro mutuntu ku makya lutalo tebakola tebalina obudde babumalire mu ebyo egyo emirimu giba gy'abantu nga bannyuse kati bulolabanga omukyala ayina nga musanyufu nnyo yeeyagala nnyo ayina simayiro manya bbaawe ali kalaso kyogamba nti omusajja ye yatonderwa nti abeere nga atunuulidde omukyala omu yekka gw'omanye ekintu ekitamanga omukyala abavubuka mu Uganda basinga basiru nosanga omuvubuka alina emyaka 25 paka myaka 4 alina omukazi omu kati omukazi omu bwazaala abaana bonna ne babeera feeke ng'obeera feeke wano mu Uganda omuntu alina omukazi omu kyakusekerera era nze ndaba abantu abalina omukazi omu mbasekerera nnyo mbayita n'abagwi baddalu siyinza namuteresa ddaame anti kakati enjawulo ya mirembe n'ensambya eri bweti nti nsambya fine bonna balina ku ssente naye olaba nti oba oli awo mirembe awaniridde nnyo kati omukyala buli lwabeera nga akuwanirira ng'akuteekamu ku maanyi ate nakulaba nga osala batta abasinga kibanyiiza tebaagala mbeera eyo anti mirembe yayinawo olubuto kale mirembe alimugamba nsambya tozaala naye gwe oyina olubuto tunalaba ku piriyodi zokka leka naawe kubuzaabuza bantu sigwe wawula kitange sente okumpeera tobuzaabuza bantu kyogamba tunalaba piriyodi zokka na bino bye balwaza rabisi omwana bamuleka azaaleko ekyo mirembe tekimunobya tayagala musajja kuba mirembe nejalaga ajja kusangayo omusajja gwagenze okufumbirwa ng'ayina abakyala 3 nga ye waakuna ebyo birowoozo by'abakyala ebitonotono abakyala bangi nnyo balina ebirowoozo ebitono n'akusibira mu kkomera omukyala n'amala emyezi 4 ng'akusibidde mu kkomera ly'omu kisenge tolya kamuntamu n'ogamba kitange yanzaalira ki
abakyala Mayanja balina ekkomera we basibira abasajja buli lw'omukwatako ng'agamba nkooye ekkomera ndi nsendeka kubuulire lyeririwa kakokola kuba ati gwe buli ogiraba oti omukono ng'agira ati kakati akakuba mu kifuba n'atandika n'okujjukiza ebyedda bye wamuvuma nze ensobi nsambya genda bajakola eryegi kukuba mukazi we omusajja akuba omukazi tategeera abamuguwa ddalu abamuguwa nsimbu omuntu yenna akuba mukazi we abamuguwa nsimbu ebe mukubye naye nga okumukuba kisobola okumunobya okuba mukazi tekimunobya naye kyetaaga okwogera mukko naye yeetaaga nanobayo omwezi gumu nadda buli lwokuba omukazi omutuma kwenda nze nkyogedde buli lwokuba omukazi omutuma kwenda abamukwana edda n'agaana agenda n'abawa emaali yo muholuseero amuweera ddala muholuseero nga teyerekeddeeyo takulekera nawo kati kankiddemu buli musajja yenna akuba omukazi aba munafu abulwa ekyokukola n'agamba kankuba omukazi okuba omukazi tekirina makulu amakulu kiri kimu mukyala kino kinyiizizza okuba mukazi wo genda ofune gy'osula ennaku nnya okomewo kati singa omukuba n'afuna damage omwana w'abandi mirembe n'afuna damage ekyo nokigamba ti abantu singa omukuba n'atekawo eriiso ne liyiika Mwami Mayanja kino ndabula abasajja abali eyo omuntu ateekateeka okuwasa muwala wange ng'oli mukuba era ajja kudda omusajja omu yanyiisa ng'akuba muwala wange kye nakola ne nsimbula motoka yange Maaka Gulandi ne mugamba mwana wange buli kintu kyonna kye wajja nakyo wano nga musajja si ye yakiggulira teeka motoka tugende ne tugenda motoka ne tugenda n'atula motoka ne tugenda omusajja n'akozesa ekyokulwanyisa ani anaaweerera abo abaana ne mugamba nakola nnyo nga ndi muvubuka olaba nakuza mukazi wo naye bano abaana bananema era asobola n'abaana n'obatuwala ne babeera abaana bataano muwalange yalina abaana bataano ne mugamba manyi kyoba okola nti totya school fees nakola nnyo nga ndi muto paka omusajja lwe yajja n'anyinyonyola ensonga ze ne ngamba omuwala ddayo naye ng'ensonga enkulu yali akukuba muwala ensonga enkulu yakuba muwala mukyalawo ne bw'omugalya mu kisenge n'omukuba emirundi 10 omuggo ogutaluma tewali akunenya ekyo kirina ekya n'omukuba omuggo ogutaluma ekiwali tabu omukyala bamukubisa omuggo gumu gwe mukyalawo bwakunyiiza mwetondere genda mu kisenge galawo jayo kifaalu etaluma jayo kibooko ye etaluma ey'amasanyu omukube gwegenda nga weepise omukube emirundi 10 nga buli kibooko gy'omukuba gikubira essaawa namba ajja kugamba mwami wange nkooye kibooko gulawo tugende tukole emirimu n'olwekyo kuba omukazi oluyi lwonna nsambi asaana nakwetonda nnyo asaana nakwetondera mupapula z'amawulire tinze nakuba mukazi wange mirembe okyogera ne mubantu mirembe ne bwe yandibadde yayenda si okumukuba kikyamu eyo ensonga y'okwenda tumanye ekigimalawo Mayanja abavubuka abali eyo mbalabula bulabanga mukyala wa ayenze eddagala weeriri erigaana omukazi okwenda weeriri lingi era fe abakyala baffe tebenda lyeririwa ogenda bugenzi n'olya kagonja nojja n'omutabukira n'okwata ekkubo n'ogenda koze waani ono koja kimbowa n'ogenda wakojja kimbowa n'omugamba mpa ku kibooko n'oggalira omukazi mu kisenge n'omukuba kibooko 10 ezitaluma nga nkambwe anti wayenze nange kompulire genda bugenzi wa kozi kimbowa musajjawo genda bugenzi wa kimbowa mugambe nti mukazi wange yayenze yamanye eddagala ajja kulikuwa bulungi nnyo yajja ndikuwa bulungi nnyo omukyala omugambe mukyala tewayenze tewali buzibu nkusonyiye tugende mu kisenge gwabadde amala eddakiika 3 obadde ovuga motoka ogende Masaka eddakiika 5 gwe gende wakojja kimbowa otandike emirimu gyo omugalye mu kisenge omukube kibooko olunaku lulamba kibooko 10 ajja kuvaawo ng'azirise agambe ndekaamu ngende nsiika obumonde oli musajja nnyo kati ekikubisa omukyala eyo ekibooko y'omusajja ategeera omusajja atategeera ajjayo ebikonde
nakuba najja nga atamidde n'omwenge omungi si mulungi genda ne mukyalawo Mirembe buli omu anywemu eccupa 2 mukomewo 2 naye gwe okunywa obwomu n'ogulya n'abalala ne Mirembe ajja kulowooza nti ogenda n'okola ki n'okwanayo gw'onywa omwenge okomawo buyise omukyala yenna ali eyo okugamba baawo nti komawo ssaawa 12 ze nkwagala tekirimu sitaani omukyala aba akuuma property ye ne mwami Nsambya ayina obuyinza okugamba Mirembe nti nkwagala waka ssaawa 12 tugalewo bizinesi okusinza ku bizinesi abwe engeri gye zitambula bwe mba munyoka ssaawa 9 tusoke kubanga n'okwenda kutwala sente nnyingi kakati naye yendako kyoyenza ozaaleyo olekeraawo kakati waliwo ensonga olye nga bufosera adde babuuza tikyabuvunaanyizibwa omukyala n'omwami okugatta bizinesi ng'eyapa Mirembe Weeri Nsambya Furniture ne Mirembe Beddings bakolera wamu nga nti kyabuvunaanyizibwa okugatta bizinesi era bizinesi eno singa baba baawukanye kakati baawukanye basobola okusigala nga bakola bonna kubanga ekiwandiiko kyafulumye nga kiraga nti omukyala nga gamba twawukanye ebyobufumbo biweddewo naye bizinesi tulina kusigala nga tukwasaganyisa wamu era bakasitoma mujje mutuguleko awo Mirembe akyayagala Nsambya Mirembe bw'aba yakyogedde n'agamba nti mu byobufumbo twawukanye naye mu bizinesi tukyali wamu omukyala Mirembe amaze okusonyiwa Nsambya ate nga yagambye nti bayawukanye ebyobufumbo tebikyaliwo awo obusungu fe abasomako ate nga n'emyaka gitambudde obwo obusungu Nsambya akyasobola okumalawo ensonga eyo ekyokubiri omuntu yenna ayagala ogaggawala togattanga ne mukazi wo bizinesi ajja kunyooma nnyo for example nze nali ntunda engatto ne mukyala wange omukyala bw'ajja ayinza okwagala yeegeze mu ngatto 10 omukazi n'akubuuza lwaki ojjeyo ne katawulo musiimuula ebigere obirabyeko ki omukazi ayinza okwayagala gula ku Nsambya kasitoma zze kugula ngatto bw'osazewo mu budde ebudde omusikiriza agule kubanga okutunda kubudaabuda kasitoma keyo leesa akawero mukazi wange nendeeta katawulo ebigere badde biddugala omusiimuddeko mukazi wange ne mugamba omanyi mukyala nti omukyala oyo musiimule ku bigere mwambaze engatto mwambaze ne kasitokisi engatto ekigere kiserere kiyingiremu engatto ereme kwonooneka engatto ereme kwonooneka mukyala wajja kugamba gwe musiimuule bw'omusiimula neyeegeza mu ngatto 6 ng'akubuuza nti obadde omuwaka eyo yonna oyagala mukwana teri kibi teri kibi nga gatta na mukazi bizinesi abantu bonna abaagala ogaggawala sooka ogaggawale gwe oyite omukazi abeere mu bizinesi yo naye nga temugasse ate anakuwa katiibwa kye nga naye ayinamu ssente anakuwa kati Mirembe tayinza kuwa Nsambya kitiibwa anti ze nakuyamba okuyimizawo bizinesi bwennoba ojja ggwa n'Ensambya alina okweguya Mirembe kubanga akimanyi nti Mirembe bwa omuntu yenna Mwami Mayanja ogatta Nsambya ogatta ne Mirembe bizinesi eyo Nsambya yakola kikyamu ne Mirembe yakola kikyamu Mirembe beera gy'obadde ng'okola bizinesi yo bw'omala jangu oyambe ebbaawo mu bizinesi ye buli omu abeere independent abantu nga bafumbo ng'era baagalana buzibu ki obuli mu kukolera awamu era ne bayimuka bumu obuzibu obuli mu kukolera awamu omwami ayinza okuba akawungezi mu seefu waliwo eyamusabye $40 talina ngeri gyagajjamu ng'omukyala seefu agituddeko kamalaya kawali kansabye $40 kakati omukyala yali ku seefu n'ozijjamu otya era bw'onoozijjamu mugenda kuyomba ate gwe omusajja oyagala kulya kyennyanja kyagumu kitundu ate omukazi agamba tukekkereze tulye emmere ya 5 kati bw'onoogyamu ogumu ekitundu n'okirya omukyala ajja kusirika naye ajja kusigala nga si musanyufu kubanga sente zino mulimu ezize Mwami Mayanja ffenna we twakolera tewali yagatta bizinesi na mukyala abakyala twabayita buyisi ne batweyungako ne batuyamba ne tukola ne tukulaakulana buli mutu yenna agatta bizinesi ne mukazi we muba mujja kugaana obufumbo bugaana okubeerawo waakiri gwe omukyala gwe kola sente zo ziwere oyite omukyala omugambe jangu otule ku dduuka ne bw'onoogyamu $40 ajja kukubuuza naye ojja muwa ensonga nti waliwo amataffaali bagatunda layisi naye tajja kulaba ng'otwala sente buli kanaku omukazi asanyuke ekyo kya bulimba Mayanja
tasobola kusanyuka. Ate Mayanja bw'olabanga ogasse ne mukazi business tomukuba tomunyiiza. Kubanga omuntu akuba omukazi afaanaganako omulambo nga guwunya nnyo. Si kinene. Omusajja akuba omukazi afaanaganako omulambo nga nte guwunya nnyo. Nze Falasco nze nkyogedde. Omusajja yenna akwata oluyina akuba mukazi we afaanaganako omulambo. Abamufuwa bwongo ng'era yafa dda baamuziika dda. N'omulambo gumusinga ekitiibwa kubanga bagamba tuguziike mangu teguwunya. Okuba otya mukazi wo nga mugatta obuliri n'abaana bakirabe. Bwe twali abavubuka twakola ebintu bingi naye si bye byali ebituufu. Ate okuba mukazi wo wakiri oyenda ku bakazi 10. Kale ensonga zeezo. Era Mirembe bw'aba ayagala bawule bizinensi era ekiri mu kubaleetera emitawaana kugatta bizinensi. Singa Nsambya yasigaza bizinensi ye naye Nsambya okuzaala omwana ebbali si kibi ate ye omukyalo okuzaala omwana ebbali kikyamu. Yes. Omukyalo okuzaala omwana ebbali kikyamu. Omukyalo okwenda kikyamu. Fe abasajja twasigalirayo nga tuli basajja era owulya nti musajja. Ne ku mikono gyaffe buli musajja yenna ku nsi ku mikono gye ayinako abasajja babiri ono n'ono. Era bw'ofunye ekikonde nga kyala kisajja teriiko ekikonde tebakiyita kikonde. Ne mu bazungu bwakubanga omuntu ekikonde ng'okoze bwoti nga kyala kisajja tekotteeko tebakibalanga kitegeeza omusajja yasigalayo nga w'amaanyi. Omusajja w'amaanyi emirundi gyonna tagenda kufeeba. Ekyokubiri mbadde neegayirira muwala wange oyo mukazi wa Nsambya akwate esayidi emu bamalize ensonga zaabwe aleme kudduka ku Nsambya kuba kati abulwamu emyaka 10 abeere afeedinge. Omukyala abulwamu emyaka 10 afeedinge. Ne baba alina ssente. Ate sente ziz'omubiri kyogamba nze saagala kano kantu kubeera nga tikavaayo. Sente ne bwoba ziyina mmeka tezigana kaddiwa. Era okaddiwa. Basudiiru tebandikaddiye. Abakulembeze be tulabako tebandikaddiye. Mwami Mayanja ne bwoba oyina sente mmeka emyaka tegiriiko kusowerera sente. Kyogamba Mwami Mayanja kati seegomba muvubuka nga ggwe nga bwe basikakana kantu kaddayo mangu sikakakola be. Walabira omuntu ng'akaddiye nga bakyalina makulu osika akantu kano kaba kajja buzzi. Naye omuntu akyali omuto myaka 4-5 kati bw'okasika tekavaayo. Ate era wolabira nti omuntu akaddiye kati oyo omukyala yandibadde ensonga zazimala n'Ensambya. N'Ensambya beera mugonvu okuba omukazi kikyamu. Nsambya yeetaaga na kwetonda. Era mu mirembe egy'edda bwe wakubanga omukazi n'awaaba ewaabwe wamutanganga embuzi. Embuzi nnamba. Kati omukyalo ono Nsambya omukazi ono tatugendako nga tamaze tuzaalira kaana. Empeta yaffe efiire bwereere. Nsambya nkukuutira w'oli wonna. Weegayirire nnyo ono omukazi akomewo kuba tokyaddamu kuwasa mpeta ndala era ono omukazi ne bw'olaba ng'agenda yakkwata dda tokyava mu ngalo ze. Nsambya ne bw'anaagaggawala n'abeera pulezidenti n'abeera ani akakazi kamusibadde empeta takyaddamu kukola mpeta ndala. Kale tweyanziza. Waliwo ensonga gyemanya tunuleko mu ddakiika ntono y'ensonga y'omugagga w'e Masaka eyafa. Mwami Bosco Bitanda naye akyalemedde kungulu olw'ensonga nti famire bali mu kusika omugwa famire n'omukyala ne mukyala we byonna biri awo. Obuzibu buvaawo wano omuntu bagaggawala nakyo kikolimo kubanga waliwo nga nti singa omwami yali mwavu siga yaziikwa dda. Mwami Mayanja ensonga gy'oleese nkulu nnyo. Naye nze nandibadde neegayirira maama neegayirira n'omukyala bagende mu kkooti ya Kisekwa egenda kumalawo ensonga zino zonna. Kkooti ezaffe ez'abantu kkooti z'ensi kkooti z'amateeka zisala bubi emisango zisalira atasaanidde kusalira. Nsaba maama akkirize mukyala muganda n'omukyala ne namwandu mukyala muganda mukkirize mugende mu kkooti ya Kisekwa. Mwami Bosco Bitanda mumuziikire mu nnono
muleme muswaza. Omukyala yagenze mu kkooti ng'awaaba ayagala kuziika Bosco Bitanda. Yakoze ensobi nnene tebangawo. Omukyala ow'omu maka Yakoze ensobi nnene kuswala kwennyini. anti yagamba nti omwami bwe yalaama. Anti omwami tiyaleka ddaame ngaffe amalaame ge twakola. Era bwe nandifunye omukisa nga tuli wano nandikuddidemu eddaame lyange. Naye kantusooke ekya Bosco. Bosco oba yalaama oba tiyalaama. Mwana wa maama oli. Nyina akyaliwo. Nandisabye kkooti koze bya kkooti tebabyogerako. Bwe kiba kisoboka ekkirize maama aziike Bosco. Oba kiganye omukyala agende n'abaana be ne maama ono aziike Bosco. Bannange tutaase ennono. Wadde bagamba nti Ssaalongo tabanga kijja kipya. Bosco takyali Ssaalongo badde okimanyi. Ku lwaki? Ssaalongo tasika. Bw'osikira kitaawo n'ozaala abalongo ekifundiko kyejjako n'okiriwa omukulu w'ekika. Ekyo kyennyini musaayi n'akizaayo wa Lukindu. N'agamba nti nzadde abaana. Nzadde ameeru n'amaddugavu. Oba nzadde maddugavu gokka oba nzadde meeru gokka. N'abaddiza ekifundikwa mu abo batoobe ne balondamu omulala. Ssaalongo tasika. Ssaalongo tasika. Era Bosco asobola okubanga ekijja ekikye naye aba avudde ku nnono. Naye bw'aba yakiraama nga ddala ekiraamo weekiri nti nze nziikibwanga wange bamutwale bamuziike ewuwe. Naye bw'aba tiyalaama nga yayogeza bigambo baleke maama atwale mutabani wa muziike. Bamaama baayita mu bingi Bosco okubanga bw'ali. Bamaama baayita mu bingi okusobola otukuza. Mwami wange okimanyi maama wo ayinza n'ogenda ku street ne bamukolako ensobi akugulye panado. Bwe budde maama atwale omwana we amuziike. Naye bwe kiba kiganye we bagenda kuziika Bosco wafuuke Newton nga buli mwana asobola okujjawo era omukyalo ono asengukewo. Agende maka amalala. Bwe kiba kiganye maama ab'ekika kya Lukindu ab'ennyonyi bayite mukyala Bosco bamugambe kizimbe gundi ne gundi ne gundi kitwale naye kakkano tulekere omuntu waffe. Oba obudde buno ekibatawaanya nze kyennengera emmaali eno. Emmaali. Maama yafiiriddwa bbaawe wafiiriddwa n'abaana bo Mukama Katonda yageze alla tagera kibi. Oluusi ne Bosco yandiwangaddewo akaseera n'akugoba. Ng'okugenda kwa Bosco mukisa gwa nnamwandu. Saagala nti Bosco afe. Naye Katonda bw'atyo bw'akola ebintu bye. Oyinza okusaalira omuntu nti aŋŋeezeeko naye nga bwe wandibaddewo kizibu kinene gy'oli. Kaakati maama nnamwandu njagala kakkane batwale oli bamuziike ku kijja. Bwe bajja ku by'emmaali bamuwe emmaali gy'atwala abadde emirimu bizinesi baddeyo tebagimuggyako naye baziike omuntu waabwe. Singa tubadde tukyali mu mirembe emituufu nga maama wa Bosco yagezwala n'addukira ewa Kisekwa singa n'okuziika kwawedde dda. Naye ekiremeza Bosco ekirala ku nsi kankikubuulire lwakuba mugagga. Singa mwavu singa bamaze dda okuziika. Singa taliiwo singa yaziikiddwa dda naye basika omuguwa mulimu ak'ebyenfuna. Ate mwemanja ogwo mulamwa nguwummuzza. Nsaba abakyala abali eyo mwenna bw'ofuna omusajjawo mulimberimbe omutwale mu bakadde bo bakkirizise omutwale mangu ewa Faaza babagatte empeta. Singa mukyala Bosco yalimbalimba Bosco ne bagattibwa empeta singa bamaama basirise. Kubanga mukyala wa mpeta. Singa mukyala Bosco walimbalimba Bosco Bitanda n'omutwala mu ekereziya nga muvudde ewammwe wayanjula Bosco ewammwe. Singa wayongerako ekkomera ly'empeta singa bonna batya n'okwogera kigambo Bosco ajje ku kijja.
bakyalamu abali eyo bwofuna bbaawo duka mangu nnyo omutwale wammwe ne bwaba tewali kyotutte naye muyiteyo abantu nga 8 bbaawo bamwambaza ekimuli eyo goolo oba omaze okusiba bbaawo mu kkomera kyova olaba maama yeesigama Kano nti mukamwana wange toli wampeta naye si wampeta niye bazaalira abaana tetukumanyi abaana ate bakoze bonna n'omwami empeta yenyweza empeta n'abaana eryo kkomera ddene ekyokukola n'omwami Nazaala ajja kugamba nti sente zaali zange omwami bbaawo yazijja kunze natunda ttaka lyange ery'egindi maama ensobi gye yakoze mama Bosco kwegenda mu kkooti n'agamba oyo yali ayagala kumpa butwa yali ayagala kuwa mwana wange butwa wokyogerera mu kkooti okyogera mu maaso g'omulamuzi omanyi ki nga naye ayina ebizibu nga muka Bosco by'ayina gy'oli okyogedde mu kkooti omanyi ki nga gye mututte omusango naye ayina ebizibu ng'ebya muka Bosco anakuwa wiini kubanga oyinza ogamba ono mukazi si wampeta nga ne gw'obigamba omulamuzi si wampeta gw'obigamba omulamuzi wadde musajja naye si wampeta n'agamba mukazi ono bamunyigiza lwakuba si wampeta kamuwe wiini aziike Bosco kubanga ekyennaku Bosco ate bamuziike w'omukyala abaana bano geeti nga nzigale banakola batya okubikka ebijja tukiyita kubikka bijja si kulima bijja ekyo baakikyamya abali eyo si kulima bijja kubikka bijja njagala genda kubikka kijja kya kitange n'ogenda n'olimako omuddo olina akubuuza nti ova wanti nva kubikka bijja ewa kitange kakati bano abaana abala banakola batya ne mukyala Bosco kitunulemu kale kakati nga tumaliriza gwe oteeseteese otya gwe nga gwe kubanga nawe una famire yo ozadde olina mukyala wo olina abantu bo oteeseteese otya era omuntu yaliteeseteese atya mwami Mayanja ogambye nti oteeseteese otya nga nze gw'olinange wano oba abalala igwe oteeseteese otya mwami Mayanja kansibe ne peesa lino nditereeze mwami Mayanja nze ebyange byaggwa dda buli kimu wakimaliriza dda entaana yange nagisima gyeri mu kyalo si wala nnyo Sekamuli entaana yange eriredde ekyokubiri omusajja yenna ategeera nga nze wazaala abaana oli wa ddembe okusalawo nti nja kuziikibwa wantu wano naye ng'okitadde mu buwandiike nze buli mwana wange yenna okuva ku Juliana okukka wansi Hajara Juliana Mukwaya Lutankome Kayiira Angelina Galita Kato Mariam Lukia Muhammadu Abasi Muhammad Kayiira Ali Nuwa Firo abaana bange bonna bamanyinawo okunziika era be balina obuyinza bwokka tiwali mulala kababere bamaama baabwe teriiyo muganda wange ayina buyinza wadde okunninaana bona bawa emirimu gyabwe gye bajja okukola baganda bange omulenzi omu ye Charles gwenzirako banyinaze bali basatu Nowe Maxi ne Nalongo Galita abo banyinaze ne mukulu wange oyo mulimo gwabwe kunnaaza ne banyambaza engoye ne bakwata mayiti yange ne bagikwasa abaana bange ne bagitwalayo ne bagiziika omwana wange nakyoni akimanyi buli mwana wange yenna gwenzaala akimanyi si mulimo gw'abakyala bange no si mulimo gwa mukyala wange nedda si mulimo gwa muganda wange yenna nedda abaana bange be balina obuvunanyizibwa bokka nga bwe mbamenye okunzika kuba be baliwo abakulu n'abo abato abali babazze ogwo mukisa baguyina era balina obuyinza obwo era nze nayanguyiza abaana bange entaana yange eriredde era wagiteekateeka dda ebintu byensaba famire yange y'abaana bange bokka bwe nfa ne bayita abo abantu basatu abawala
Nowe Mwanyinaze Maxi Galita ne mukulu wange gwenzirako ne banaaza abo mulimo gwabwe gukoma tebasalawo we banziika ebisigadde abana babitegera bulungi ate wange Sekamuli bwenva bwenti e Kampala bwe mbaje nfiiridde oba mu ddwaliro tebanyingiza mu nyumba yonna amakaga ge Kampala tebakuyingiza tewali maka gange gonna Kampala gye banyingiza nfiiridde Mulago nfudde accident nfiiridde Ludawa tewali maka gange yonna gye bantwala bateeka ku ka pick up kuba ne funeral service najiganda sagala funeral service wange baba sijagala ate abakuziike nga muntu atalinaamu ate funeral service esinga Juliana oba Galito oba No oba Maxi oba Charisi ne bafuna olubugo olumu oba olugoye lumu lumala ne bateeka mu kofini ne bateekayo tebajja kowana kabuli gyeri kofini wegala ifaanana etya ekireetera abantu ekizibu kofini siina bwe njagala efaanane ne banteeka mu mbugo bbiri naye ekikulu banziise wange Sekamuli kutegula kyekyokka era mwema yanja nze ebintu byensinga okusaba Katonda kuba buli kintu kyonna nze Katonda manyi yakimpa ne bwagamba tugende olwaleero simubanja mwema yanja mbali sikugamba nze Katonda siina kye mubanja wakiŋŋambadde buli kye nali njagala Katonda yakimpa sijja bimenya sijja kumenya biyampa abantu bokka abaninako obuvunaanyizibwa beebo bebo bebanako obuyenza baana benzaalira ddala tewali muganda wange ye najja n'ayogera kagambo konna naye abo bemmenye omulimu gwabwe kunaaza olumala okunaaza ne bagamba baana bange musitule mutwaleyo mu ntaana abantu abalina okunkwatako baana bange bokka tewali mulala bano kunaaza naye okunsitula okunteeka mu kabbuli baana bange bokka gw'omanya nti sikuzaala tobaako kyoyogera kyonna bano omulimu gwabwe abawala abasatu bano Nowe Galita Maxi omulimu gwabwe kunaaza ne mukulu wange gwenzirirako ddala abasigadde tewali kunyega kigambo ate era nziikibwa nga Sekamuli aye no maama yanje okumanya nze ebintu byange bitereevu bulungi n'abaana bange nabagamba ne bwe nfiira e Masaka ne wajja ekizibu kyonna ne babaako we banziise era abaana bange banziikuleyo bantwale Sekamuli we nazimba era mwema yanja kankubulye na kano yolwayo tonkoledde olunaku mwema yanja kankubulye na kano ne bwabeerawo omwana wange omu bw'ati Filipo akkirizibwa okusalawo ne banziika era Sekamuli ate siriko saawa bwe banzije Kampala ne bantuusa wali Muyembe Mwanyinaze Nowe ne Senga Galita ne Maxi ne mukulu wange Charles ne bayiwako amazzi agookya ne banaaza mweze dakika kuntwala mu kabbuli tebalinda bantu ate mulinda ki mikwano gyo bobadde okola nabo emirimu e Kampala ate leero olwaleero nkwebazisa mikwano gy'abali ebweru tebalinda muntu yenna abaana bange bonna ne babeera bweru nga waliwo omwana ogu Filipo akkirizibwa okuziika ekirala saagala muntu ansikira saagala lubuga toli musajja muganda saagala muntu ayala malumbe ngenda kuwa ensonga saagala muntu anyanamira lumbe lumala okuziika mu dakika 40 ku compound muveeko buli omwagende gye namuzimbira nga banziise lwa Mande mu nnaku 3 mbere nga mutunze ebintu byonna biweddewo bye nakola mayanje bitunze nabikola mayanje bitunze nabikola njagala abaana bange nga mmaze okufa batunde buli kintu kyonna kye nakola ebiri e Kampala ebiri e Masaka oba aliwo ebiri e Mukono ebiri e Kyaggwe mutunde buli kintu kyonna ate lwaki oyagala babitunde basigaze eki n'ebibanja byange ebiri e Sekamuli nga babaagala babitunde kasabalekawo we banziika ensonga ze wandimbuuzizza nsonga ki saagala mwana wange akayana na munne tize taata ali anjagala nnyo nze nina omusikira taata yatuzaala banaffe tulina okusika nze taata yanzaala omu nze nina okusika nedda saagala musika lwekyo saagala kunyanamira lumbe bajja gamba Mayanja olina ennyindo nnene ng'eya taata Mayanja oli mweru nnyo tewafaanana taata gwe oli muwanvu nnyo tewafaanana taata ali mumpi nedda akantu kali kekanjize oyagala ebintu byonna babitunde Mwami Mayanja Katonda bw'alinnyamba nenva mu nsi nga nina ebyange abaana bange ne banziika katugeze lwa Mande olwokubiri lwakusatu lwakuna
ebintu yange byonna bateeka okuba nga babitunze biweddewo we nagula $5,000,000 ne batundawo $20,000 ku olwo ne batunda mangu biggwewo bagabane biggwe kubanga abagagga abo boolaba abaleka ebyobugagga abaana bali mu kwetemaatema abaana bali mu mpalana bali mu makooti nze namuganda wange omu muddako gwa kusatu yansibako mu kkomera lwakayanira kabanja just wano yiika n'akatono akasobamu era kukayanira buntu obwo kati lwaki njagala nnyo buli mwana wange bye nakola atunde nze mayanja buli mwana gwe nazaala oba nabazaala babiri oba basatu buli muntu namuzimbira edikoota teriiwo mwana wange gwe saazimbira Kampala si buli mwana naye oba omukyala namuzaalako abaana babiri namuzimbira oba namuzaalako basatu namuzimbira akiwakanya aveeyo ankyala enyingi gwe mwana gwe bwe muba mwagala mutese n'ennyammwe naawe nabalekera edikoota yammwe mutundewo basigala ettayo anti bagabane tebajja kkaayana buli muntu agenda akola ebibye kyogamba Mayanja kitange yampaaki tewali kitange yali mugagga kubanga yankuza wadde saagenda ku ssomero naye ekyobugagga kiyampa yankuza ekyobugagga ekyokubiri yampa omukisa nenkola nenfuna saagala mwana wange akaayana na munne bwe mumala okuziika buli muntu agende ewa nnyina we namuzimbira babeere eyo mubeere temwala malumbe bwe mutuuka eyo nga temulina ssente musooke kutunda bintu muteese mutunde ebintu tewali gaana mugenze nateete mutunde emutundwe mutunde zana mutunde munyonyo mutunde kulwasa mutunde gwe buli we musangawo nogeze Rubaga tunda mugenze Masaka mutunde Kyagwe mutunde obwo obuntu bwange obutonotono nze nabukola abaana bange mbakkiriza okutunda buli kintu kyonna ne basigazaawo ennyumba egi eyeseka muli we bali tuziika eyo tekwatibwako era be balina n'obuyinza okusalawo okunziika nze nasalawo dda ne mbabuulira ekyokukola naye be balina obuyinza okunziika bokka tekuli maama wange tekuli taata tewali yavaayo nti ndi muganda wange ate nandibadde omukisa ne bannaaza naye omwana tanaaza kitaawe musunga naye ab'okunaaza nabategeka dda bali bana abawala basatu Nowe Maxi Galita omulenzi alina okunyambaza Charles tewali mulala gwensirako tewali mulala oyo alijja mu mugoberanga eri nkyogedde netegeerera Mayanja kankubulye omuntu okusalawo nti banziikanga wano neyeeyogerera singa ebya Bosco tebiriiwo ate kyekyandibireese yandigambye nti Mukungwe yandigambye Kyalusowe kalize maze okwogera ni alinyega ate nga bwe mbyogedera bwe birine muddaame n'abaana bange kopi bazirina tewali muntu yenna amanyira kunkwatako tewalina muntu alina kwogerayo kagambo konna n'abaana ab'okunaaza tebalina kwogera omulimu gwabwe kunaaza nakunyambaza ngoye kati bano abaana bange bo balina kusirwa nga batwala wali mu ntaana nga bayiwako kasemiti katono ensawo emu nga beetambulya nga bagenda bwe basanga wali ekintu kyange nga batunda naye teri atunda nga tawadde nnyina kitiibwa bwe mutunda $1,010,000 nyamwasooka kujjako 35%. Wonna we nazimba bwe mutunda $1,010,000 nyamwasooka kujjako 35%. Bwe mutunda awantu $1,10,000 nyamwafuna 3 ate ne mugabana mwabaana bwe nazimbire munywe mutunda $1,010,000 nyamwajjako 3 mwezi mutano ate nakomawo n'agabana ku 65. Mwaliwo nga mbonaabona naye bwe mugamba nti mutunze najja na nkumbi katugeze $2,000,000 nyamwasooka kujjako 7 n'akomawo ku 1,300 n'agabana era oba okiraba ate abalala kati nga mukyala wange Naalongo jjajja Naabi ate oyo ewuwe tewali muntu agendawo bwe nfa olwaleero alina kutunda lwalino bw'atajja mu kuziika nasooka neyeyozaako obuzibuzibu bw'aba alina ate oyo tewali mwana nga agendawo wadde gwazaala awo wuwe bwoya awo tewali agendawo
ate abakazi abali eyo mwenna kambasomese kano Mwami Mayanja olwayo waneeyitidde bw'oba nebbaawo mukwane nnyo bw'aba alina kyagenda oggula mugambe kale nange teekako erinnya lyange kati nze mukyala wange awo namuwaawo tekuli na linnya lyange aa n'owe Munyonyo namuwa tekuli linnya lyange n'owe Salama namuwa tekuli linnya lyange ne Lubaga kakati abasigadde abanamutunde toyanziza byebyo Mwami Mayanja nze kyensaba Katonda kyekyo Katonda ne bwantwala kati twakyogeddeko dda sibanja Katonda sina kye mubanja ne bwagamba leero ebirungi byonna yabimpa ekirala saagala muntu ansabira misa baleese faaza kusaba saagala ansabira toyanziza nnyo toyanzeeke saagala muntu yenna nti mugenze wa faaza kunsabira anti ndi wampeta bajja gamba abakatoliki bagezigezi bajja gamba abaana b'ekibi baveewo ekyo sikyagala nagambye buli kigambo kyonna nina ensonga saagala kwala malumbe ensonga weeri abamu bajja kujerega abaana bange gwe bakuzaala ku gundi wano mwalamu olumbe saagala bwenfiire emulago munzijayo ku makyera kwe kuziika temuntwala mu nyumba yange yonna eri Kampala bwe ntuuka mu kyalo temunyingiza mu nyumba ya mu kyalo muteeke muyembe munzijewo kyalisa amaze okunyambaza engoye zange awo muteekawo katenti kiwedde sikyalina mugaso saagala abadde atulaba tweyanziza nnyo tweyanzeege ndi mukatuliki naye saagala nsabira saala yonna kyekyo bwe mba ndese akamotoka tekayina nnyiniko mukyala wange waali wonna akatunde yeebuliseemu kana ate mbadde neerabidde okukagamba mukyala wange yenna omuto ng'akyasobola ebyabasajja nenfe olwaleero nga tanagenda kuziika asooka afuna omusajja omubeezi gw'anaasulako naye tekirimu bbuba kankaddemu mukyala wange yenna omuto tiwabangawo omukazi yenna otwabeerangawo omwana nga amugamba maama nga wawasiriza mu nnyumba ya kitange please muleke awase nze manyi gye nayita naye Mayanja weebale nnyo okunkyaza Geoffrey Mayanja yenze kkiriza tukulekerere wano naye gwe ayagala ogendako wakojja Kimbo wa Kimbo Herbal Research Clinic akujjanjabe obeere nga mu kisenge amaanyi g'ekisajja kirya walla omukyala smart amazzi g'emugga akuna taabu sobola olina bukalu n'ebirala byonna omugongo gukuluma enseke zazibikira oyinza okuba nti olina sukaali olina pressure endwadde nnyingi nnyo akojja Kimbo wamaze emyaka 20 n'okusoba ng'ajjanjaba abantu kale n'olw'ensonga edduuka bunnambiro ogende akujjanjabe endwadde zonna ezikusumbuwa kale genda awo ku kyerungujja bw'ova Yerubiri SS odono nga ku Salty bw'oyita ku Salty Media okkirire wansi awo kipando ojja kuba okiraba ku mukono gwennyini kuli Salty Media kipando ojja kuba okiraba kojja Kimbo Herbal Research Clinic ojja kuba olabawo oba si kyo mukubireko ku ssimu eno ojja kuyambibwa ku 0758 45 93 0758 ensonga z'omu kisenge ezo kana kuzisubwanya abavubuka ebyo byakolako genda kanike ensonga zonna zitambule bulungi nnyo ekojja Kimbowa tobuza ku bantu botumalize kutumirako naye obugambo bwange obw'okutumira bulala nnyante ntumira nnyo omwana wa Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo beera mugumu gy'oli yonna Uganda ekwagala toba nasuubi nti Uganda tekwagala ebyo mu nsi mwonna bibaamu Uganda ezeebeera n'abakulembeze bangi twabeera ne Ben Kiwanuka ekiseera kyatuuka n'avaawo ne wajjawo omulala twabeera ne Edward Muteesa ekiseera kyatuuka abaali beeyita ab'amaanyi ne bamutwalaganya naye ekiseera kyatuuka ne bavaawo oba teyali w'amaanyi naye ali luddawa omunoonya n'erinnya lye ku mpapula za Uganda ez'amawulire olwaleero nga taliiko abeeremeza mu buyinza ne bagamba Kaluka Bob Wine sijja kkamuwa yakawangudde teri kitabangawo wano mu Uganda Amini yajjanga w'amaanyi ne yeeyita Field Marshal kiseera kyatuuka nga tali ne wajja Muwanga nga kyayogera tikiddwamu
ne wajja Wamanvuuli, ne wajja Yusufu Lule naku 68, ne wajja Obote 2 n'ateekawo kafyu z'amaanyi. Aba ne bawangula obululu n'abo bajjako, baakomawo ne bafuga. Omukisa Bobi Wine gugwo, totya kubeera bweru wa ggwanga, yukamu. Tewaliwo kyotya kyonna Uganda ekwagala. Era nze ŋŋanza omu Mwami Falasco Mukwaya nkutuumiramu nga kiva mutima gwange. N'abo be mulaba abaali ab'amaanyi baavaawo, n'abaali abakambwe ennyo baavaawo. Sigamba nti saagala gavumenti eriko njagala nnyo, naye Bobi Wine tekitegeeza nti omuntu asobola okulwisa omukisa gwo naye tosobola butagufuna. Era obudde bujja kutuuka ng'oliko pulezidenti wa Uganda. Si kyangu muntu kuyimirirawo mirundi 2 ng'ofuna wiini, olina bwabba omukisa gwo ekiseera kituuka ne guwaguza ne gukutuukako. Sebagala miryango ne beerabira emyaganya. Assalamu alaikum. Tugenze. Munnayuganda tukwaniriza mu Kimbo wa Research King and Training Center. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo zitawaanya abantu. Omwaka guno ng'aba Kimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo. Tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma, omugongo guluma, oli agamba mbu nno sisitimu y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo, omwami nti n'amaanyi gakendeera, sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge, enseke zange zazibikira, nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino. Abasinga obungi mulimu kabayina sukaali. Olina abeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2, mulimu ko sukaali ya controlling bwa mangu. Tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa turmeric. Mmwe n'abayinako kenkovu, abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo. Bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okoseza kano, bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro wa foono nabeera nga akuyambye. Tulina ekyogo ky'emikisa, ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko. Abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja, abagadde family planning ey'ekiganda, abayina pressure, abayina sukaali, naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa, obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato, ngenze okusaba emirimu, ngezezaako okwagala okugenda ebweru, byonna byagaana. Jangu otutuukirire ng'aba Kimbo wa Research King and Training Center. Weetuli ewakaliga, tuli wano Mengo opposite Lubiri SS. Bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo, boisa kusoti TV ejja kubanga otulaba. Munnayuganda w'otudde toyugana. Sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Ssenkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko. Ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba. Omulanzi Jafari Ssenkubuge, Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba, nga gwe alina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga. Dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Omulanzi Jafari kunnyonnyola akawonvu n'akagga, ate ng'okukukebera kwa bwereere, kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu. Naawe alina ebizibu nga biva ku majinni, emizimu, embeera embi eya buli ngeri. Mutwalire omugugu gwa kutikkule, gwe weefunira oluserese tokkalire. Obubaka buno nga bukukutteko, kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga. Aba bodaboda bakutuuse, nga gwava e Kampala ne bw'okwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda, ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere, ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala. Awo omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga.